nga lumu omwezi ogw'ekkumi lubeera lunaku lw'abakadde wano mu ggwanga era nga ku mulundi guno lwabadde lukuzibwa Pader omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza nga we walina okuteebwawo amateeka aganaakuuma eddembe ly'abakadde kubanga lirinnyirirwa. Okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga, abakadde abasinga babonaabona mu maka gaabwe nga tebalina ayamba ate emyaka gye balimu baba tebeesobola. Amaka agalabirira abakadde tegatera kusangika wano mu Uganda, wabula tusobodde okwogerako n'omu ku baddukanya amaka g'abakadde agayitibwa Uganda Home of Elderly Care. Kiyingi Nicholas atutegeezezza nti kituufu eddembe ly'abakadde lityoboolwa mu mitendera mingi. Kiyingi agamba nti eddembe ly'abakadde lityoboolwa mu by'entambula, ebyobulamu naye okusingira ddala basosolebwa. Ebyo mbiwulidde. Omuvubuka ow'emyaka emeka yakutte omukadde ow'emyaka 9. Ono yakutte omukadde n'amukuba. Ono yabbye ettaka ly'omukadde. Olina kutyoboola ddembe lya mukadde. Kiyingi agamba mu kifo kya gavumenti okuwa abakadde ensimbi oluusi ezitabatuukako kubanga abazigaba oluusi bazikumpanya ate nga si bonna nti bazifuna, yandizimbyemu amaka g'abakadde agalabwako olwo kibanguyire okubalabirira. Basaba emmotoka za miliyoni 2, miliyoni 10. Naye bekusa birabidde nti no mu constituency gye baava waliyo abakadde abeetaaga obuyambi. Kwata mu kifo ky'okugamba emmotoka ezo zigende mu ba MP, emmotoka eniyamba ku transport, kwata akabaasi kamu okateeke ku luguudo nga ne emmotoka y'abakadde. Kiyingi atututteko mu maka g'abakadde balabirira ag'enjawulo era ne batutottolera ebizibu bye basanga mu bulamu. Obuzibu bw'ensanze obunnuma obumbalagala ku mutima bwe buzibu bw'abakadde. Abakadde bafa bubi ate abakadde mpuliriza lediyo nzokasookedde zijja mu nsi muno naye asesuulyanko nga abakadde bafa kennyo tetulina mbeera yonna namu. Ffe abakadde tebatutegeera nga abo abantu batulaba batyo bye twogera bagamba mwe mwogera kimuli bakadde temulina kyemutegeera. Obuzibu bwenina tetulina buyambi bwebatuwa tubuwulira naye tebututuukako. Batugamba okufuna siringi abantu basanyuka emitwalo 2.5 tezijjanga. Alipoota y'omuwendo gw'abantu eyakolebwa mu mwaka gwa 2014 eraga nga abakadde abasukka mu myaka 65 bwe bali eyo mu mitwalo 7 n'omusobyo nga bino bye bitundu 3 ku buli 100 ku muwendo gw'abantu mu ggwanga. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.